nsonga y'empapula oba obuyigirize bwa president kintu kikulu nnyo kyetusaanye okwongeramu amaanyi. Neebaza bannayuganda nti oba oliawo mubadde basaale okubanga muwanyiridde olutabaalo luno olw'okuzza Uganda ku musingi ogw'enfuga ey'amateeka, nga tutunulidde okuba nti abakulembeze baffe ddala basunsulwa nga bwe kirabiddwa mu mateeka okuviira ddala ku pulezidenti oba akakiiko k'ebyokulonda kalagirwa bulagirwa nga nako kali mbuwambe kabadde kakola kyekaagala kukola oba kyebakalagidde kyetuyita orders from above. Nawandiikira akakiiko k'ebyokulonda mu mwezi gwe gumu munnayuganda omulala mwe yawandiikira ng'asaba empapula za His Excellency President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ye yasabanga ennaku z'omwezi 11 ne bamwanukula ng'ennaku z'omwezi 14 ate ne bamuwa empapula si kumwanukula kumunnyonnyola ng'ayitira mu tteeka lye limu liyite Access to Information Act. Bwe nawandiika okusaba empapula za mwami Yoweri Kaguta Museveni nayitira wansi w'etteeka lye bayita Access to Information Act, ate ne ntuukiriza n'obukwakkulizo obuli wansi w'etteeka wa regulations ezaayisibwa wansi w'etteeka eryo erya Access to Information Act. Naye kyewuunyisa nti akakiiko k'ebyokulonda ke kamu nga nkozesezza etteeka lye limu nga ebiwandiiko byensaba ono omwami Yoweri Kaguta Museveni ateeberezebwa okuba nti yabiwaayo mu mwaka 2016 era ng'ateeberezebwa okuba nga akakiiko k'ebyokulonda bwe yakabiwa kwe kasinzira okumusunsula. Naye kyewuunyisa nti twatuuka mu mwezi mulamba ne tugenda mu gwokubiri ng'akakiiko k'ebyokulonda nze tekanzizeemu era tekannyanukudde. Bwe kaasalawo okubaako n'ekipapula kye kawandiika okuweereza kaateekamu kunnyonnyola nga kagamba nti olw'okuba bamulangirira ate ne bamutwalako ne mu kkooti nti awo kiba kitegeeza yasoma ekintu ekisali wansi wa tteeka lye bayita Access to Information Act, kubanga ensonga ze tuteekamu nga tusaba ebiwandiiko tebeetaaga kuzaanukula era si za tteeka, wabula request y'ebiwandiiko ebeera independent, ebeera yeeyawulidde, emala bumazi okuba nti bw'oteekamu request baba balina kukuwa biwandiiko oba copies z'ekyo ky'oba osabye. Naye akakiiko k'ebyokulonda wakati mu kwebulankanya of course n'okulimba, mwami Byabakama yavaayo ne mulaba ku TV emu oba I think NTV ng'ali mu kugamba nti ayagala nti nga we mba saamatidde muddemu, tewali kyakuddamu mwami Byabakama. Request gye twamuwa eri wansi wa Access to Information Act bye baali bannyonnyola nga bagamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yasoma, ate ye kennyini yavaayo n'akuba ekirayiro mu Okitoba ng'ennaku z'omwezi ndowooza 6 n'akuba ekirayiro kye bayita DD Paul ng'akikolera wansi w'etteeka lye bayita Registration of Persons Act erya 2015 ng'ate agamba nti ye alinayo ku mpapula naye ziri mu mannya ga malala omwali erinnya I think Tibuhalula bwe lityo. Kaakati etteeka lye bayita Registration of Persons Act lyagezaako kyusizaamu amannya oyo mwami Yoweri Kaguta Museveni. Etteeka lya mwaka 2015 actually ye yaliteekako n'omukono ne litandika okukola. Etteeka ery'omwaka 2015 bw'aba yali wakukyusa mannya yali wagakyusa mu 2015, kati bw'aba teyagakyusa mu 2015 mu 2016 Electoral Commission eba yamunominatingira ku biwandiiko ki. Kiba kitegeeza nti waba yawaayo ebiwandiiko yawaayo bya muntu mulala, akakiiko k'ebyokulonda ne kanominatinga muntu mulala ate ne kalangirira n'awangudde nga mulala, kiba kitegeeza nti kyali kiwaanyi, tewaaliwo kuvuganya, almost n'akalulu tekaaliyo okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kafuna ebiwandiiko by'omuntu mulala nnyo ne kanominatinga mulala nnyo ne kalangirira mulala nnyo. Kiba kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kali mbuwambe, twetagalako kanyigiriza tukanunule, kubanga bye kakola byonna biba biri wabweru w'amateeka, olwo nga tulina okukanyigiriza tukaddizibwe obuyinza bwako kasobole okulabika n'okukola nga keetengeredde okusinzira ku tteeka n'amateeka nga bwe galagira. Naye era weewaawo nti mwe bannansi
bwe muvuddeyo ne muwagira enteekateeka y'okuba nti tubanja ebiwandiiko bino eyambye nnyo kinene nnyo okukanga n'okuyuya n'akyemalira era kiba kitegeeza nti eddoboozi lyammwe bannayuganda eddoboozi lyammwe abantu amaanyi gammwe ng'abantu musobola obutagalabisaako maaso naye kye mukola kireeta ebibala kyekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagamba nti bwe tunaayongera okunyigiriza ennyo bwe tunaayongera okuteekamu amaanyi ne pressure tugenda kuzuula ebintu bingi twewuunye n'okwewuunya n'abadde abikola tulaba nti tutandise okubikkula n'akyemalira tutandikiriza olugendo olw'okweddiza amaanyi gaffe gwe ate omuntu abadde atera okulagira obulagizi akakiiko ne kamuwandiika mu mannya g'ayagala bw'aba atandise okugezaako okutereeza empapula ze bwe ziba nga enewe gye ziri ng'aziteekamu amannya amatuufu oba oliawo bingi ebijja okukola ki okuvaayo naye era ekyo tekimutaasa kubanga tetunaba kumanya byo yabisomera mu ssomero ki kubanga akakiiko k'ebyokulonda bwe kawandiika tekalaga nti yasomera wano koosi gundi oba mwaka gundi naye mu kirayiro kye tekiraga nti yasomera wano mwaka gundi oba koosi gundi muntu kyasoma nga talinayo gwe yasoma naye so tekimala okuba nti abantu babadde mu ntebe ez'obukulembeze tekimala minzaani gye twagala okukozesa ngaba nankyukakyuka ngaba namba people power ng'abantu abaagala okulwanira eddembe ly'obuntu n'okuddiza bannayuganda obuyinza bwabwe kukozesa amateeka gennyini agaliwo gakole kyenkanyi ku bannansi ku buli munnayuganda tugakozese ne ku bana abakulembeze basobole okumanya nti obukwakkuliza obuteekebwawo buba bwa buli munnansi amateeka mu Uganda gagamba no one is above the law teri muntu ali waggulu w'amateeka mukulu Kasule ombuuziza nti bebasibye baganda afe ab'ekyaddondo bo twasobodde obanulwa ku mikono gya poliisi era kati bebakwata ekyaddondo naye abaala mu Uganda abatulugunyizibwa bangi n'abali mu challenges ezo tiimu y'abalooya tiimu y'abannamateeka namwe bannayuganda zonna zikyakwatiramu okulaba nga tulwanirira eddembe lyabwe naye okuddayo ku nsonga zino kikulaga nti Uganda tuyinza okuba nga tuli mu kye bayita mu katuubagiro ka ssemateeka oba constitutional crisis jjukira nti omuntu oba munominatinga alina kuba nga amannya ge amatuufu era omuntu alangiribbwa nti awangudde akuba kye bayita oath oba ekirayiro ekyokutwala obukulembeze bw'eggwanga mu mannya ge gennyini kakati omwami wabanga banominatinga Yoweri Kaguta Museveni ne balangirira Yoweri Kaguta Museveni n'akuba ekirayiro nga kya Yoweri Kaguta Museveni tugenze okutuuka olwaleero ng'omuntu gwe balina okunominatinga singa aba yawaayo ebiwandiiko ebiri mu mannya gano gayogerako yandibadde Tibuhaburwa ndowooza ekitegeeza nti yakuba ekirayiro mu mannya amakyamu ng'ate amannya malala bwe gaba nga go nago gage olwono mutawaana ekitegeeza nti akalulu kabanga akataaliyo kubanga keesimbwawo omuntu ataliiwo oba omuntu eyeyise gwe bayita amannya agatali gage ekyo kubanga ebisaanyizo qualification oba ebisaanyizo by'okuvuganya ku bwa president olina okuba nabyo mu kaseera we weesimbirawo era bye bakunominatingiramu era mwe bakulangirira naye tusiseeyo kimu kyokka ekyokuba nti olina okuba n'obuyigirize obwa siniya ey'omukaaga kaakati kiba kitegeeza nti mwami Museveni y'akakiiko k'ebyokulonda yandibanga yalagiranga kalagire nti nzija mu mpandiisa awo mu nominatinge ko ne kamunominatinga gono okuba mutawaana kiba kitegeeza nti abaavuganyanga ne mwami Museveni waliwo kye bataalingirizangawo kwetegereza ono gwe bavuganya yaani kubanga bw'abanga yavuganya nabo ng'ataddeyo mannya malala kitegeeza nti bano abala abaali abatuufu we bandirangiridde oba oliawo mu mwaka 2016 bandibadde balangamu Kano retired Kano Kizza Besigye kubanga oba oliawo yafuna gwe balangiriranga azzeeko newankubadde nga okusinza ku likodi n'obujulizi obuvaayo bulaga nti ate ye yawangula naye ekyo kyonna kituzaayo nti akaseera kaffe ke kano ffe bannansi ffe bannankyukakyuka okwongera okwetegereza okwongera okwekkiririzaamu n'okumanya nti tusobola okusindikiza n'akyemalira ne tweddiza obuyinza bwaffe nga tukozesa amakubo aga demokrasiya ag'okugamba bannansi nti obuyinza bwaffe era tubweddize twagala okulwanyisa
nakyemalira twagala okulwanirira obuyinza bwaffe nga tukozesa amakubo gonna agakkirizibwa mu mateeka nga tewali kuyiwa musaayi. Neebaza banna people power bamemba ba NUP abalumbiddwa ekamooca ne balaga empisa oba oliawo amagye galumye nga galowooza gafunye omukisa nti gagenda kutta bannankyukakyuka. Ffe olutabaalo lwe twayingidde lwa kalulu era twagala kunyigiriza kakiiko ka byakulonda oba oliawo na bonna abakali emabega kukakaka tutegeke akalulu k'amazima n'obwenkanya ate buli candidate buli avuganya abenga asunsuddwa okusinzira mu mateeka si kuba nti abamu bayitawo nga bazze lwa biragiro. Era ndowooza Mwami Museveni tukyamwetaaza okufuna ebiwandiiko bye naye ffe olutalo tugenda tusinga duteeka akakiiko k'ebyokulonda ako kubanga kayina likodi zino. Njagala kampe ku kopi ze kayina nze vunulire oba nnoonye azivunula ne bannansi oba oliawo bazevunulire. Tewali nsobi tewali mutawaana. Mwami Museveni wabanga ateekayo ebiwandiiko kakiiko ka byakulonda lwaki kabigaanira? Katuteekamu endowooza nti kasobola okubanga tekafuna kiwandiiko na kimu oba bwe kaba kabifuna nga kafuna ebiwandiiko bya muntu mulala katya okubita. Bw'ate akakiiko ke kamu akawayo ebya Mwami Kyagulanyi mu nnaku 3 ebya Mwami Museveni tugenda mu mwaka tugenda myezi na myezi lwaki babiremera nga tinaye biwandiiko ebiba byaweebwayo for nomination. So ndowooza mwe bannansi era bannayuganda olutabaalo tulutambulire wamu tusigale nga tunyigiriza akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo ne Mwami Museveni yennyini batuwe ku copies ez'ebiwandiiko bye nga bannansi. Twagala kulaba tuli mbuwambe oba naye mu kalulu abadde ajja ne yeesimbawo n'awaayo ebisaanyizo emanyikiddwa mu mateeka oba tukyali mbuwambe ng'abadde alagira bulagizi naye oba tubadde mbuwambe ku mulundi guno twagala kubanga tetuli mbuwambe kuba twagala okunyigiriza okulaba nga akalulu ke tuyingira kabannansi era nga bannayuganda be bakalonda era nga be beesalirawo. Teri musango gwemanzizizza oba gwe munnayuganda gw'obozizza okukola request okusaba ebiwandiiko by'omukulembeze yenna kabeere Mwami Museveni. Kubanga etteeka erimukako biwaayo tulina constitution y'eggwanga tulina Presidential Elections Act tulina amateeka amala mangi. Tosobola bw'aba agenza okunominatinga agenda nga candidate tagenda nga president era tusaba byewaayo nga candidate kubanga tagenda nga president. Ate teriyo tteeka lyonna ligamba nti olw'okuba omwami gundi nti president nti automatically aba n'obuyigirize obwogerwako. No, obuyigirize tebabufuna lwakuba nti obadde okulembera eggwanga babufuna kubanga oba wabusoma. Kyenkakasa nti emiwaatwa gyonna egy'amateeka giri mu feva yaffe. Olwo olutabaalo tukyalutwala mu maaso. Ngumya bannansi mwenna ababuuza mwenna mugende mu maaso nga mukyabanja ffenna tugende mu maaso kubanga luno olutabaalo si lwa muntu omu lwa ffenna. Olaba nga tulwanirira enfuga ey'amateeka nga tulwanirira demokrasiya nga tulwanirira eggwanga bonna abakulembeze amateeka gabakoleko kyenkanyi sinakindi gatuyambeko okusunsula tulabe nga tugenda mu contest eyokuba nti buli munnansi alina eddembe eryenkanankana n'omulala nga n'ebitongole byaffe tubitaasa okuva mu buwambe bireme kukola nga bikozesa orders from above oba ebiragiro okuva be balowooza nti be babalagidde eggwanga lyaffe. Ebitongole by'okwerinda tubiwa warning nti etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act lyatuwa enkizo tusobola okuwabira omusirikale sekinnoomu oba omupoliisi sekinnoomu mwegendereze nga musindikibwa ku mission eziri wabweru w'amateeka ne mutulugunya abantu n'ogera n'okwata abantu n'okwatiramu n'abaana abato n'osiba omwana ali wansi w'emyaka 18 n'abantu abakulu mateeka akigemu bamugoberera. Amateeka mu Uganda etteeka erifuga abaana ligaana okusiba omwana omuto n'abantu abakulu. Omwana omuto ye muntu yenna ali wansi w'emyaka 18 ne mukwata omwana omuto ne musiba n'abantu abakulu ne mumutulugunya omwana omuto nga n'amaaso ga mwe gasobola okubalaga nti ono omwana alabika ali myaka nga 12 13. Tuba mu nsi ki eyo impunity n'okutwalira amateeka mu ngalo
byemwolesa akaseera kasembedde buli omu ajja tuuka asasulira ekyo kyakola ekitulugunya bannansi. Lino eggwanga lyaffe ebitongole by'okwolinda bwe tulina ssemateeka n'amateeka agafuga poliisi etteeka erifuga amagye libagaana okweyingiza mu byobufuzi ebyawulayawula oba ebiri partisan. naye twesanze mu kaseera tuli myezi 2-3-4 egiddirira akalulu ate amagye poliisi byongera ate okusindikibwa okuyingirira ebyobufuzi n'okuyingirira bannansi okubalemesa okwetaaya okwegazaanya nga beekunga nga beebuulirira okuba nti beetaba mu kalulu akasembedde akalulu akajja naddala bammemba ba NUP ne bammemba ba People Power. Ekyo kiri wabweru w'amateeka. Tulabula bonna abo abasirikale abasindikibwa era nkakasa kwe muli mulengera kyemukola kiri wabweru w'amateeka. Mwewale ebiragiro byonna ebiba forcing okumenya amateeka kubanga amateeka ge baayisa oyo ababasindika ate be baayisa etteeka. Human Rights Enforcement Act egamba tuvunaana gwe ng'omuntu. Kati ate ababasindika bo bejjako obuvunaanyizibwa. Kati ate mwe babasindika tuvunaane mmwe. Abasirikale abapoliisi mwebereremu. Tetwagala mubeere mu ggwanga nga mumanye ekyokukola naye ate mukozesebwe ekiri wabweru w'amateeka. Mulina okukuuma bannansi n'ebintu byabwe si mmwe kunondawo nti twagala ono tukuuma ono. Mulina okukuuma bannansi n'ebintu byabwe ate kati mbasosodde. Bammemba ba NUP n'ab'ekisinde ekya People Power mbagumya nti olutabaalo lwe mwatandika okuba nti tukunga bannansi okwetaba mu kalulu kano twagenza okukeera olwaleero nga NUP kyekibiina ekyasinze okusimbawo bakandidate mu ggwanga lya Uganda. Bannayuganda mwenna buli omu ajjukire nti akabonero NUP kekozesa kamanvuuli. Tuwagire bakandidate baffe ku mitendera gyonna okuva ddala ku pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbatuusaako amawulire amalungi kuba nti emikono wadde poliisi ya Uganda yalumba ekisebe kyaffe ekyekamookyo ekya NUP nebba emikono egy'okunominatinga pulezidenti waffe nebba ssente z'empulira nga ziri mu bukadde n'obukadde nebba engoye ez'enjawulo n'ebiwandiiko eby'enjawulo. Naye olw'okuba mmwe bannansi mwagala ekibiina kyammwe mwagala pulezidenti wammwe mbayozaaza okuba nti mu nnaku 2-3 mwasobodde okuŋŋaanya emikono egiri waggulu w'emitwalo 3-4 ekibiina ne kisobola okubanga kyapulizentinza emikono mu kakiiko k'ebyokulonda oba oliawo okunominatinga pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Neebaza bannakyaddondo nammwe okuba nti mwawaddeyo emikono okuwagira omubaka waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ye pulezidenti wa Uganda addako. Mwebale nnyo embavu, mwebale nnyo amaanyi, mwebale nnyo okwekkiririzaamu. Bannayuganda kisoboka okweddiza obuyinza ate kano akalulu ke tugenda kusindiikiriza nakyemalira. Mulaba atandise okutagala, batandise okubuukabuuka, bava ku kino badda ku kiri, bava ku kino badda ku kiri. Batandise okubuukabuuka, batandise okutagala. Kitegeeza bannansi mubanyigiriza ate mwongere nnyo okubalabisa, mwongere nnyo okuggyayo ensonga. Lino eggwanga lyaffe nga bannayuganda, lino eggwanga lyaffe nga bannansi. Tulina okuba ne pulezidenti ng'alina amannya agamanyikibbwa ate amannya agamanyikibbwa gabeera ku biwandiiko bye. Tukyabyetaaga tumanye ani ayandibaddeko. Bwe kiba nga kituufu Mwami Museveni ng'alina ebiwandiiko biri mannya malala baba bamunominatinga mbukyamu era aba asanja ova ku ntebe bunnambiro entebe ave ku ntebe bunnambiro kubanga tosobola kukulembera ggwanga ng'ate banominatinga muntu mulala nga si ye ggwe. Naye ne mu kalulu akajja bannayuganda ffenna tweteeketeekera twekembe tusobola okukyusa obukulembeze mu nkolero ya demokrasiya. Kassa munnayuganda musalawo akalulu ke tugendamu buli omu akimanye nti kammwe kano akalulu kaffe tolina gw'olonderako gwe weerondera nga munnayuganda. Gwe nange ffenna bwe tulonda ate ne tumala ne tukuuma akalulu kaffe teri agenda twekiika mu maaso. That's why tubagamba nti amaanyi gali mbantu. People Power obuyinza bwammwe tugende tulonda akalulu nga mmwe mukalonze ate musigalewo tukakuume. Teri agenda tukyankalanya, tulina kulemerako. Tukakasa tusobola okukyusa obukulembeze, tusobola okweddiza obuyinza ate tugenda kuwangula akalulu kano. Of course nga tukawangulidde waggulu nnyo olwa obwagazi n'embavu bannayuganda ze mulaze n'okukkiririza mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkakasa nti mmwe bannayuganda, mmwe bannansi, buli omu bw'anaakeera ku makya
president yatandikirawo myaka mingi emabega nga abagamba nti mwe bannayuganda mufune endagamuntu mwebereremu buli omu ne mugende mwewandiisa kati mumaze okwewandiisa president waffe Kyagulanyi abagamba buli omu kumwakunge munne ategeeze munne babulokinze emikutu gyonna naye social media ne batekako n'emisolo naye mwe bannayuganda ne mulemerako nze ndi field commander nkomaningira wano ku mutala gw'Ekyaddondo naye tugenda kulumba eggwanga lyonna twagala okulaba nga tukunga bannansi mu nkola ey'emirembe ey'okubagamba nti obuyinza mubuyina eno enkola ya demokrasiya teri atuwa buyinza buno Ssemateeka atugamba nti eddembe lyaffe ery'obwebange liri inherent lituweebwa Mukama Katonda terituweebwa gavumenti terituweebwa poliisi terituweebwa magye terituweebwa Mwami Museveni eddembe lyaffe lya bwebange fundamental rights and freedom zaffe twambadde nga tufungiza buli omu wooli olina ky'osobola okukola ne tweddiza obuyinza bwaffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna tuli mu kweteekateeka nga bannansi nga bannayuganda okulaba nga tumwerekera bw'anaaba atuuse ku time ya nomination atalaga eggwanga wakati w'okusoomoozebwa buli waayita ne mulaba amasasi ne mulaba poliisi ne mulaba tiyagaasi ne mulaba abalumbaganyi nga babalumbye abaaye bannayuganda teri agenda kuba na busobozi kutta bannayuganda 45 yasigalewo yekka ffenna bwe tunaavaayo ne tugamba tumaliridde bwe tunaavaayo tugamba twagala kweddiza buyinza bwaffe tujja kubweddiza abasirikale bali 234 mwe bannayuganda muli abantu 45 twagala ffe kukozesa nkola ziri mu mateeka twagala kukozesa kalulu tulonde ng'ate otwekiika mu maaso tekijja kusoboka twagala okulaba nga tweddiza obuyinza bwaffe nga tukozesa ssemateeka waffe akalulu kasembedde twagala okukeetabamu twagala okulonda ng'ate gwe bakukanga nti tojja kugenda wano tojja kukola kino tojja kukola kino kaseera kano kabannansi kuvaayo na kumanya nti bwe tutakozesa kaseera kano kweddiza buyinza bwaffe emyaka giba 5 buli mukulembeze gwe tulonda kisoboka okweddiza obuyinza ate twagande Mwami Museveni abeere ku defensive naye yewozeeko kubanga ebimu byabadde akola ng'ayitira mbiragiro twagala kati tumuzize ku musingi ogw'amateeka kubanga amateeka gagamba no one is above the law teyali waggulu w'amateeka ffenna tulina kubanga tugondera amateeka era galina kubanga gatukolako kyenkanyi bannayuganda mbasaba mwekkiririzeemu musigale nga muli banwevu musigale nga muli bamalirivu eno ewaffe Ekyaddondo mwawulidde wiikeendo gye tumazeeko basinise zidroni kamera enkesi jukira baateeka kamera ku buli kanyome buli kakoona buli mita ng'owetewa pulezidenti waffe baateekawo kamera ennene bweziti kati bayongeddeko zidroni ze basindika ekiro bikamera ebikesi bano baketta buli ssaawa mulowooza lwaki bali bwe batyo n'akyemalira ayuguuma bali mu kutiitira ate twabagambye tugenda teekawo ttiimu yaffe ey'Ekyaddondo twagala okunoonya abaana abamanyi okukanyuga obulungi envuumuulo tuwanuleyo obwo budroni naye tubagamba nti ffe nga bannakyaddondo tutaddewo gaadi era tugenda kubanga tuteekawo ebyokwerinda byaffe ebimala okulaba nga obulumbaganyi bwonna obukolebwa ku pulezidenti tutandikirawo ne bannayuganda batwegatteko naye mbakakasa nga bannansi ebyo byonna bikolwa biraga nti n'akyemalira akankana atidde ate mwamuwa kompitita mwaleta mwamusindikira fulaga beera waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku bapulezidenti bw'eggwanga bamutidde mu mbeera zonna bannansi musigale nga muli banwevu musigale nga mutunudde mu maaso ate buli omu waali ategeeze munne nti mu kalulu akajja akabonero manvuuli ambuleera tugenda NUP yasimbyewo bakandidate mu ggwanga lyonna bannakyaddondo mbeebaza nammwe okubeera abanwevu mbeebaza obuwagizi mbeebaza embavu tukakasa nti nga bannansi era nga bannankyukakyuka nga tukwatidde wamu tulina obuyinza era tusobola okubweddiza era n'obuwanguzi tujja butukako tuteeke Mwami Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga nga tewali kuyiwa musaayi nga tukozesezza akalulu kubanga bannansi bannayuganda banaaba basazeewo kisoboka kubanga obuyinza bwammwe gwe nange buli omu wakwata wakutte tujja kyusa obuweereza mu Uganda tumanye nti abakulembeze be tulonze bayise mu kalulu nga mmwe mubalonze era ku lw'abantu bannayuganda bannankyukakyuka okusomoozebwa kwonna okutwolekedde oba oli awo kwe tulina okuyitamu ate okubanga tutuuka mu nsi ensuubize
kisoboka kubanga mwe bannannyini nsi mwe bannayuganda era mubeere banwevu mubeere bagumu mubeere n'essuubi mbakakasa nti pulezidenti waffe ffe nga bali ku kkoota gaadi wano ekyaddondo akyali safe mulamu bulungi era akyakakalabya emirimu gye era kyaddondo ekyali wamu ekyali nwevu nga ffe abali eno ku kkoota gaadi abakuumye eno mu kitundu ky'ekyaddondo tuli banwevu ate tuli wamu ekibiina kyaffe nga NUP kitambula bulungi era emirimu gitambula bulungi mu kyaddondo ffe tuli basiimu era tukakasa nti obuweereza n'essanyu lye tufunye nga Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ye mubaka waffe tugenda sigala tubinyweze enkulaakulana gyatuusizaako tugenda kuginyweza kubanga abadde kyakulabirako abadde mubaka ow'ensonga omubaka ayogera omubaka atusakira omubaka atufaako omubaka ayimirirawo ku lw'abantu be agenda kubeera pulezidenti bwe mugenda mwenna okwenyumirizaamu okweyagaliramu era buli munnansi kunga akuliraanye awulidde tegeeza atawulidde nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dde oteekayo emikono gye egy'okumusemba kuba pulezidenti era essaawa yonna tumutwala for nomination nga ekibiina kya NUP namwe bannansi abamuteekamu obwesige abamwesiga era abawagizi be tukakasa nti ffenna awamu buvunaanyizibwa bwaffe buli omu okuyega munne okumugamba akabonero manvuuli pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba kandidati baffe bangi mu ggwanga lyonna wano ekyaddondo omubaka Nkunyingi Mwada yenze owa National Unity Platform era bannakyaddondo mbakakasa nti ngenda bakomandinga bulungi naddala nga nsinzira ku birowoozo byammwe kubanga twagala okutaasa n'okununula eggwanga nga naffe twenyiggiddemu era nga bwe tubadde nkulisayo baganda bange ababadde abaludde nga basibiddwa ku poliisi ekasangati betujjeeyo lwaleero ne tubazza mu bitundu by'ekyaddondo ebyenjawulo okusoomozebwa okwo n'ebitongole by'okwerinda naddala okusiba abantu baffe ng'omusango ogubavunaanwa kwambala nkofiira myufu kugamba nti people power tujja kulwanagana nabo nga tukozesa amateeka paka we balimanya nti obuyinza bwaffe nti ate tusobola naffe okwerwanako nga tukozesa amateeka amalambike eggwanga lyaffe tulina okulemerako bwe tujja okusigaza eddembe lyaffe bwe tujja okutuka kwenunula naye sofa bannayuganda kye mukozeeko tusobodde osindikiza nakyemalira na bonna bamuyambako okuba nti essaawa ya leero batandise okudda ku defensive nabo bennyini batandise okulwanagana lwaki lw'amaanyi gammwe mwongere okubalabisa mwongere okusindikiriza mwongere okwogera ku nsonga mwongere okuyimirirawo ku mulamwa kubanga bawulira amaloboozi gammwe era nga pulezidenti we yabagamba nti be mulowooza nti batutiisatiisa ate be basinga okututya buli emuyimirirawo ne munwera ku nsonga tusobola okusindikiriza nakyemalira ate tulina okusigala nga tuli banwevu nga tulina embavu nga tuli bavumu lino eggwanga tusobola oddinunula ne tulizza mikono gy'abannayuganda ate siddi sinkya sijjo wabula leero naddala nga tuyitira mu nkola ey'akalulu akamazima n'obwenkanya ketusobola okukaka ne kabaawo mulabanga Mwami Museveni kati akyatetenkanya mpapula kizatwala akyusa amannya ateeka mu myaka aleeta kino aleeta kiri oba oliawo ago ge maanyi g'abantu era bingi bikyavaayo kubanga naffe mwenna nga bannansi era ffenna tetugenda kussa mukono paka ng'eggwanga lizeeyo ku musingi ogw'amateeka paka ng'eggwanga lizza emikono gy'abannayuganda paka ng'eddoboozi ly'omuntu eriri ku ntikko paka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'era Uganda eri mu nsi ensuubize nga buli muntu yeeyagala nga buli muntu alina eddembe lye nga buli muntu atuusibwako services nga ssente z'emusolo tezikyabbibwa nga bannayuganda tebakyagobebwa mu butale olw'okuba bo babufuna mpola nti babuwa abagagga nga buli munnansi yagalira mu nsi ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda tukulembera nga tutambuliramu ffenna nga bannansi tugende mu nsi ensuubize kisoboka kubanga musobola lino eggwanga lyaffe mbagumya nga bannansi mwebale buli awulidde ategeeza atawulidde twagala okubeera ne zino freedom chat oba okwogera nga twogera ku ddembe lyaffe ku bwenunuzi ku liberation okulaba nga twenunula oba oliawo okuwayamu regularly mu kaseera kano konna nga tuli mu